wange omulungi abera ku ABS TV banange nkwaniriza nate ne lunaku olwaleero ku ssaawa 4 ez'akawungezi nga bw'omanyi olunaku eva luba lwa mukaaga tuba ne programu yo Namwatulira wano ku ABS Television. Mikwano gyaffe ab'oku YouTube mbabuuzaako mwebale nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kutulaba, commentinga wo likinga, tugende maaso. Ate namwe munnange nga tolina budde bugiraba live ojja genda ku website yaffe abs.ug mukwano gwe agala okulaba show za Namwatulira aliya ngolomkaga teminatuka bune gendayo osasule omutwalo guba gumu bwe guti ojja kubeera nga ogirabira omwezi mulamba gwe ogifuna lunaku lubira lwa kusatu munnange gendayo visit our website abs.ug. nga bw'omumanyi munnange ssaawa zino tuba mu Namwatulira leero nno bannange leero lwe tukimaliriza okitegeera family eno ddala kiki ekyagirimu kiki ddala ekigenda maaso wakati w'abantu bano wannazaala omuwala taata n'abantu abalimu ne baganda be kwegamba twagala tubeere nga tukimaliriza week eno mukwano kambazeeko emabega katono tulabe wawe twakoma last week ate awo nyininyini wetugenda okuba nga tuggalira show eyo olunaku lwaleero tugiggala leero katuddeko emabega katono tulabe tukomawo. Mama je baleko mukwano namwe mwebale kujja waayi tuzze ine ensonga zange ezibampisizza ine ebizibu wano bingi ng'olabye nabyo natuuka ninzaala abaana obala babiri balenzi akati omu yali akola ate ye matakola natubeera naye waneeni kati ono ye yali yapangiseeyo akayumba ke nagenda okulya nti afunye ki mukamwana era babeera n'omwana waabwe bwe babeerayo emirimu ne gukola ki ne guggwawo ate ndi awo ng'atuuse aŋŋamba maama wategedde ti omulimu guweddewo konsi guweddewo naawe okomyewo okubeera wano nga munno nti saali mubi nga mbuulira ko taata waabwe bawe ki akazigo akali ennaanyi babeera omwo nababeera omwo emanju wali akazigo ka boys quarter kali ka boys quarter akati nga tubeerawo akati terwali olwo ng'omwana ate nga baafunayo akalimu kasafaali ani ono umalo Majulius Panji eza ko sawa yange yasaye gosi katogenda Julius ne sawa yange batolagawa ngenda bosi wange ampise nawe ndaga wakati katesawo zalesewo gwe ngenda kumalayo wiki manyire lero kulunno katondeka wano ngunge mama Julius kulunno malayo wiki sawa zinagawa nondeka mu musugo gwa kitawo service nenga sindika kusimu nange nkola naye manja nange nkola nayo kasente ko kulya ngene nfune kyendya Icho gendo okulya wallet yange gwogirina tata nze wallet sinabagira wallet gwogirina sinabagira bako wallet tata wallet gwogirina sinabagira bako wallet yogomanyi jeri kankolage kino kumala ndi serious ngenda kugwa mumaka gano oyo walagiwo gwoleta wano olemere ogenda okukola ate tata ngobenda gewa nze ndi serious nakusaba sente z'okukola n'ozinyima beera serious njagala njagaliza kunywa walagi gwenyawo ogenda tango ogamba mutabani wo gwenyenda toyenda nyenderawa ofuluma ku macha ofuluma ku macha n'oluddakiyo ogenda kusanga mutabani wo gwenyendera wano ku kyalo n'obwe buuza nyawo lwaki abaganda temuyina magezi temwetegera temuyina nkongo oba oyagala kufundibwa mutabani wo oyagala kukola ki oyagala kukola ki yawono banazaala banange mwasimbaya temuyina magezi temuyina sobola omukubale nkutye era kuzina omulake olutalo londooza olulaba lwali lw'amaanyi nnyo
ngawe mubire munne kumwe abamisinga last week's episode bweto bwetwakitandika era bweto wetwagikomekereza era wenyini wetugenda okubeera nga munnange tutandikira show yalyo tumanye ensonga zino zaggwera wakiki ddala ekyali kigenda maaso mu maka gano era wenyini wetugenda okubeera nga tutandika naye kujjukiza mukwano website yaffe abs.ug go there visit olabe show za abs television zonna show za Namwatulira zonna oba go visit our website subscribe our YouTube channel subscribe tuberenga munnange nga tutambulira wamu buterevu katutandike ne share lero tulabe ate biki bye twazuula ebyali bigenda maaso mu nnyumba eno. Tegeeza ono omwana ayagala muka munne. Tukyagenda maaso baseka bewazipeeke okitegeera tatandise kuyomba nze natamiira dda nedda ku mwenge ate obwedda nawe sikulaba obadde ofa mbadde niyeeyo nokuyanta madama tokimanyi nange tugeyo ne tulwana nemukuba nandangira bwenyenda wano amugamba kandere ddala kati biriyo mwayomba mbu muganda wange yajja wano nemuyomba naye twayombera ddala sogawe yamukadde yamugamba nze sibimanyi ayinjawo nange nembulira engambo ku kyalo nazaala wange agenda nga ndalasa benyenda ku kyalo kati lwamuddamu anti ze kyova nebeera mu bbaala nange namukuba namukuba nemulwanira ddala twalwana naye tekafugaga wano tebasobola basobola kongo wonyweko tebasobola yakuba wano mwana kanjireko nveeno wano yakugenda wangi tujja kulabagana olulala oli bwanywa n'omuwala bwamunywesaako ku bbiya oba walagi whatever okitegeera olaba ebigenda mu maaso omukyalawo ndowooza okitaba okitegeera ku lunaku olulala tulaba taata ekiro taata gwe wali okonkona ku luggi lwa mutabani wo emmanju wali ku luggi lwa mutabani wo yali taliimu wabula nga mulimu mukyala we wali olukonkona simanyi nti wali omugamba wabula mutabani wo omukulu oli lujuuju anywa ennyoomwe nze mwetira lujuuju n'akusanga okitegeera Asani okomyewo kyako okola kiwa mutabani ekikuzuuza ekiro kyekiyo okola kiwa nze nsula eno mbadde obulagawo ngenda maanyi bw'okimanyi nti omugala gyakwonoonya bwono okola ki gwe esaawa wali tasobola kukola kiki kyokola kati esaawa eno okolawo kya buli omu yenna yeebase era mwe ganzizeyo katono kaako uyo taata ali mu konkona okitegeera era ali ono mutabani n'ava eno mu kaluumu keno mu kaboys quarter n'abasanga okitegeera era buli omu yeekanga munne bw'ati kati taata simanyi oba kikye wali omugamba wabula wamunenyayo n'omugamba okola ki obadde ozze kukola ki ku mulyango gwani ku mulyango gwa muganda wo biibyo taata weetegereze bulungi ensonga eyo mutabani ekikuzuuza ekiro kyekiyo okola kiwa nze nsula eno mbadde obulagawo ngenda maanyi bw'okimanyi nti omugala gyakwonoonya bwono okola ki gwe esaawa wali tasobola kukola kiki kyokola kati esaawa eno okolawo kya buli omu yenna yeebase umwana olabika ondemye mu maka muno zino saa mukaaga kati okola ki wabwere esaawa kiki kyokola kati esaawa eno ate ntya taata nze nsula eno mbadde nva ddawa mbadde nva manju ngenze wange tukyasobola mwenge zizino saa mukaaga gula kiro malondemeseza bannaye simanyi bakyakubonera n'omunenya obadde ozze kukola ki ku mulyango gwa muganda wo biki naye ffe twasiga tetukitegedde taata wali onenya ono naye naawe tetwategeera kye wali ononyeewo kiro ekyo
Tata wali ononyoli ntoze kukola ki ku mulyango gwa muganda wo naye ate ggwe wali ononyoli yali security yaki kukakasa nti yasulamu omusajja nokola security kukakasa nti mukamwana wasula mu nnyumba omukolako security gulu ate awo nkwagadde taata omekinga sure nti mukamwana asula mu nnyumba tabuuka kikomera esimu gitutereko mu silent tumalirize okitegedde taata ekiwedde Tata amakinga sure security ebeera gulu akuumirako mukamwana akuumirako mukyalawo ekitegeera maama ekitegeera olunaku olwo era kamera yaffe etuwa omutabani omukulu oli nze muyita Lujuju munansonyiwa naye ng'anywa kenga anywa nnyo nze buli bwe namulaba nga yali anywa yali akonkona ku luggi lw'omuwala ekiro omuwala yamuggulira weetegereze nnyo awantu wano luli twalaba yali azze okukonkona wabula yasangawo taata n'amulemesa era bombi tewali yamulaba. This time the next night tata yakola ki rather omutabani yajja n'akonkona oluggi era omuwala weetegereze nnyo awantu wano bannaisagala nakwogerawo laba ebyagenda mu maaso. Najjawo engatto zaabwe mangu awo ne bayingira ne baggalawo era byebyo okitegeera. Kati nga bwe nagamba kamera zaffe twaziplantinga mu bintu ebyenjawulo okitegeera bwe bamala okuggalawo kamera yaffe ey'omunda mu ruumu yaabwe etulaga ebintu bino wammanga ebyagenda mu maaso okitegeera. Muganda wayingidde laba enneekwata eno taata onootusonyiwa ebimu biri bika bikwesitaza naye katubirage maama naawe onootusonyiwa bika bikwesitaza naye katulabe. Taata ebintu bino biraba mbiraba naye omwana kirabika yali walagi nga yamukoza ku kino kataata amuwolerezaako ki katogamba walagi nga ali ku mukazi wange nze namugaana okuwasa. laba enneekwata eno anti kati oleesa omulambo mu maka ngenda tematema mutemeteme biki ebyo kati nedda we don't have violence here kati ebyo byebiki ebyo byakola ngayingira mu nyumba yange ateekamu walagi toyogera ku byakutta muntu wano tekisoboka ekyo bw'oba otandise okutiisatiisa nga tulekeraawo kitegeera nze nazze kulaga kigenda mu maaso laba engeri gye beekwatamu mu nnyumba boys quarter tata gye wabawa maama gye mwabawa naye laba ekigenda mu maaso laba olukole bali mu kulya muganda we okitegeera n'ogamba ojja bikwata mpolampola kati laba ebivudde laba mazima weetegereze laba ekigenda mu maaso ndowooza bannange mubiraba okitegeera nga tataddeawo ng'awolereza ebintu ng'ebyo era tumulaba n'ekiro okitegeera era tumulaba ku makya ng'afuluma okitegeera yafuluma asiba amapeesa bw'atyo okitegeera. Kale bwe yeebwalabwalaawo bwagoba obubaatabaataawo nga bwasiba amapeesa bwe yeebwala natambula n'agenda okitegeera ebimugana ogenda okukola era bwe yali afuluma omukyalo yamuwa kapeeki awo ku mulyango ne bewahaaga ne bepeekinga awo kwegamba mu butuufu nga kyo kibadde kisufu oba njaba tematema butemiitemi tesijja kukkiriza mbeera ng'eyo taata sigenda kkiriza mbeera eno kubeera maka gange ku mukyala we
ku mukyala wange mbambera mugumikiza ku mukyala wange mukyala obadde ki nga bamaliriza kitaata abaana ffe tubazaala tubazaala nobalagira kukola ekyo oli oli bene yagenda kunoonya sente nga yadda ku muka munne mukyala obadde kale olinga taata agamba nze muwasiza okitegeera taata okirabye ekintu ekyo tugende mu maaso ne kamera bye zakwata batulekera awo genda mu maaso buli kimu taata tukirage buli kimu kamera ze kyakwata bireete byonna maama tubimaliro tulabe buli kimu kamera ze kyakwata tukirage tugende mu maaso ebirala obadde obyerekereza ate lwaki neerekereza nina okulaga tugende mu maaso taata mama tugende mu maaso mama tugende mu maaso taata tugende mu maaso wanoonya bujulizi ng'omalireyo ddala ama tugende mu maaso obujulizi gwenjagala bwenfunye kale taata ze ngenda akalulu k'abangi mama agamba tugende mu maaso ne mutabani kati gweoyimiridde wekka lwaki tulekera tuyagala kulaba mutabani ono kikyakola muka mwana yenze nyini mukazi tugende mu maaso ate kako katya lwaki tulekeraawo tugende mu maaso era ku lunaku olulala ku kamera zaffe zino ezimu ze twasiba emmanju tulaba taata gwe kennyini maama lindako okkuba endulu tumulaba akolaki nze ngambye tumulaba okitegedde tulaba taata ono weetegereze bulungi awantu awo sagala kwogerera wona okitegeera munange ng'ayingira ennyumba y'omuwala ono ekiro ono taata weetegereze awo kankazeewo mabega katono oyo tumulaba taata jajja nakonkona bulungi omwana namugulira nayingira bwali bwakiro ndowooza embeera ogiraba taata tugende mu maaso nfudde ekitiibwa tugende mu maaso taata weetegereza akantu ako kalaba niyo obadde ki mwana bimaleeyo eyo security mba ntekinga ani era bwamala okuyingira security ogicheckinga muyingira mu nju nga nemweggalya what kind of security is that wetegereza ki mu nyumba wetaaga kuyingira era bwe wali konkonye naggulawo nti gy'oli gyendigwo n'okomawo kale newebaka kale okitegeera wetaaga kuyingira mu nyumba ate nemweggalirayo lwaki mweggalirayo kiro matumbi budde okitegeera era oba wakayingira wayita akaseera katono kamera yaffe ey'omunju wano mu ddiro ne mu dining eraga maama ng'ofuluma onoonya omusajja ono olwekyo ekiro kijjukira wamunoonya wuuyo bambi mukyala wattu ozuukusa ekiro ndowooza wagenda ozuuka omwami tomulaba okitegeera ozuukuka onoonya bw'oyita tatawumalo buli kimu nga bw'okiraba okitegeera taata wumalu kitalo ne mu bathroom taliyo ayingidde mu baana eno kino kikyo banna taata wumalu aleno taliyo nina musanga ono obudde obwekiro obukino taata wumalu simanyi kikyali byakuttewa bannange yenze nga ndabye buli wamu ntankudde ninyengiza mu bisenge by'abaana byonna taliyo taata wumalu kikambo taata wumalu taata w'abaana banna kino nga kikambwe oli eno oli luddawo taata wuma kino kika taata wumalu fudde taata wumalu banna taata wumalu banna omusajja bamuwambye nanti kiki nga ndi mutulo sibulira neno taliyo kikikyo mala okwetoloola kwemu kikambwe taata wumalu omusajja bamuwambye bannange tufudde nekikambwe bibyo mbiraba bulungi namunoonya oluvannyuma nnyo nga mbivudde bw'omubita bw'omunoonye bweru ne munda security yeetaaga oyingire mu nnyumba ya muwala wo
security kyeyo tukyagenda mu maaso era ekyo nga kiwedde maama omaze okumunoonya omunoonya tomulaba n'owetulyawo ku dining okitegedde kamera zaffe zimulaba ng'afubutukayo 10 wetegereza awantu wano mutabani byakutamye nadda wetegereza awantu wano okitegeera oyo taata afubutuka okitegeera olwo amaze okwensuaringa nti security ndowooza eri gulugulu okitegeera laba emisinde era bw'atyo najja n'akonkona ku luggi kamera yaffe ey'omunda etulaga nti wali awo tudde ku dining ogenda omuwulira ggula oluggi n'omubuuza munnanga ovaawa okitegeera n'apalapalanyawo simanya toilet mu nyumba abo mulimu toilet munda right wagenda mu toilet y'ebweru kuba omukyala wa mugamba wali ova mu toilet lwaki ogenda mu y'ebweru ng'ate ennyumba yo naye yalina toilets eziwera according to our cameras naye muwala wange oyagala nfuna omala okufuna obuzibu mu maka gange leme kukola security nze security ondeka mu buliri n'ofuluma omusajja yakutte tata w'abaana munoonyeze mu nnyumba mbuzi nefulumako ne wabweru simulaba ne ku geeti ntuuseeyo tali nkole ki ye bannange nsobedde kanjira mbeera wa mukama y'anaayamba oba yakomawo oba ali muzaawa kantuule nga nemulinde kina kyakkola security kale bwoba kale walinga okola security lwaki nti wamugamba mazima nti nombadde mu nyumba ya mwala nga nkola security lwaki wamulimba ova mu toilet simanyi ova goba babbi tata waba ova ludda bannange tata w'abaana ovaawa mutoyi yaawo wano wabulu tewaliwo nga temuli toyi naye yebweru ntuuseyo nga nkulu nasikulabi nentambula paka yiri eri byonna nemubiyumba byakoko ntuuseyo otokuba kungulu nekirala nze ndina obulwadde bwayogera okitegeera olala obanga ofuluma ebweru ombuulirangako nguva mu nze ndi mulwadde wa birwadde bya puleesa obimanyi bwe ziza engulu neekanza nyo nga sikulabi entandika kunoonya munno ati webakuttira eyo ti ogoba babbi nze omanyi nina puleesa tagala kuneeraliikiriza tukomaawo nedda malayo banoze nabaleeta nga njagala kubalwe nakunyonyola lwanvuma buvumi nga bwe mubiraba munnange bwe bityo bwe bitambula naye kambuuze ddala kiki ddala anyway ebintu ebimu kwegamba omanyi ffe tetuli wano okusalira abantu misango tomanya wayinza okubaawo nga waliyo reason behind lwaki ensonga ezo zitambula nga bwe zitambula naye munnange gwe ogenda kuba nga otusulirawo ka komenti ko munaye gwe alabira ku YouTube channel ogenda kuba nga otusulirawo ka komenti kutadala nsonga kyeyinza okuviirako ekikolwa ng'ekyo ebikolwa ng'ebyo bisusse nnyo mu shows zaffe bisusse nnyo mu society yaffe these days naye nga mmwe we mulaba kiki ekiviirako abantu abo okubeera nga tebakyalina mizizo nga tebakyalinamu nsonyi na kuswala ogenda kuba nga oterawo awo tujja kubeera nga tuyita mu komenti zammwe mpolampola mu maaso awo naye nogenda kubasaba tugendeko mu kuwummulamu naye nga tetunnawummula nkujjukiza abs.tg that is our website go there visit osasule omutwalo ko gwasobola ko gwatasobola nawe it is okay ojja kubanga oziraba ku YouTube channel yaffe abs.tg katugendeko mu kuwummulamu katono mukwano tukomawo tovaawo omulungi wange kulikayo mu break eyo bwetu kyo wetutambula nti munaye tuba tulina okubeera nga tunoonya akasente akayimirizaawo show yammwe okitegera munaye naye nga nkujjukizako gwe omukyala ayagala okufaanana obulungi ayagala okukola ka skin nga kali spotless ayagala okwongeramuko kakala katonotono naawe ayagala okusigala ku nakyeyo babayise bashana na beauty and bedroom products zaabwe bazishippinga buli omu mu nsi mw'oli USA, Canada, Sweden, whatever
abaana b'e Dubai abali mu nsi z'Abawalabu n'obanga oli mu kiyumba mukwano babikuleetera ddala ku gate wall weyune abashanana genda ku Facebook page yabwe Shanana Beauty and Bedroom Products oyogere nabo oba ojja kubafuna ku namba 0758 1553 babayise bashanana enakulabe babadde naye kati bavuddewo bazze mu kibuga ekizimbe bakiyita Park View oba Gazaland ojja kunyagulu ku level 4 room 71 ojja kubafuna ku namba 0758 omukyala ayagala okusala olubuto ensonga za kusitula wano okwongera ku hipsi okwongera ku ntumbwe buli kimu kyemutegeera n'ensonga z'omu kisenge kwossa n'ensonga z'olususu kaddeko katono mu show yabwe tulabe ate ensonga zino bannange zaggwerawa ne taata wo naye nga bwe mugamba naye kino nakiri bimaleeyo otegeera munnange embeera bwetyo sogola lumonde bw'atyo n'afubutukayo era yamalayo essaawa ennungi zaali 3 ng'omukyalo naamunoonya tamulaba paka oyatula ku dining n'asalawo amulinde bulinzi akomewo mukiraba munnange taata wali okolayo ki taata kale tunnyonnyole mu by'obuntu wali okolayo ki nedda tosalanga gwakawala maama taata tunnyonnyole we are giving you a chance to explain wali okolayo ki yogiro olutalo olulaba nti luli mu maka gange ndina okurunoonyereza nfuna bulungi iya maka gange gatereononya kiro nga tumaze nakwebaka mu nyumba mu buliri n'ofuluma n'ondekamu nga tongambye ko tamunna n'ekiro kyokka nengoba ababbi mukyala nengamba abadde ngoba ababbi wakwata bameka badduka ne bagenda yempoza ya taata olunaku olulala tulaba muganda wo ono omutamiivu okitegere yali ava bweru eyo budde bwali ku makya omanye oluusi anywa n'asulayo katikolo yali asuzeyo gwe wali wakomyewo ekiro eggulo limu okitegere yali ava bweru ng'atamidde ajja ku luggi bw'atamira bwagwa ebigo bw'ayita bebi ku luggi lwo muganda wo wamakolo nali njagala n'omukuba Baby mukwano mami kula ositiati kulirawo tuse baby madeze mabo zako budema hati wala jigo munywanywa tawanyatawanya ne wala doyo buli ssaawa bamukuba yogati atamira ngatamira je wana atamira wano ajja n'ekiro n'afuka wano mureke oyanywera wagayo n'omwenge gwagunywera wano abebisa mureke wano wonna eyo yonna kamera zaffe zaali zibikwata wetegereza awantu awo okitegedde olwo nali njagala omukuba ne mugirawo n'embooko okitegedde kumbe gwali wakomyewo nga ye teyategedde nti wakomyewo okiraba ekintu ekyo mama okiraba ekintu ekyo namugamba mukamwana mpitiriddeko nawoza kujja kubiraba kati gwe muntu wabifaako walowooza tamiiro kubona yajja bebi okitegere walowooza oba abuze n'otabifaako nolowooza tamiiro lya muganda kuba wali wamumanyira nti ki nti lijuuju okitegeera wetegereza akantu kano mukyala wo yali mugonga emabega gw'ono omusajja like emabega wo okitegedde emabegawo ngali mugongo nga bwamusirisa wati lekeraawo jjukira yali amuyita bebi nga bwamusirisa lekeraawo wetegereza akantu ako kula ositiati zikulirawo tuse madeze mabo zako budema hati wala jigo munywanywa tawanyatawanya ne wala doyo buli ssaawa bamukuba yogati atamira okiraba munnange taata embeera ekoze etya okitegeera era bwe watu ne wabaawo olutalotalo awo ng'ofubutula muganda wo omujja mu makaago naye taata bino ebintu byendaba wano nga sibitegeera bulungi taata mulaba ava ewange kumala omulaba naye ayingira wange nsonga kye baleetanga ewange ekiro buzeeyi taba njagala ogenderera ekintu kino nze taata wamu nina okumanya ensonga ezifa mu maka gange ii naye taata amaka kituufu olina omanya ensonga naye ate ensonga ozimala kiro ssaawa 7-8
kubanga wano kamera ziraga nti oyingire ewange saa 8 era zizo kamera zaffe zirina n'essaawa abantu tuyomba buli saawa tuyombera ekintu kinaggwawo kitya nga tomaze kyetegereza misana na kiro muzeeyi n'ekiro n'oyingira sawa musanvu bakwetegereza amakaago naye tatale omuntu agayingirira taata walitumye n'oyingire ewange ekiro n'omugamba genda olabe ku mukamwana oba ddala gyali ne Wumalo naye n'ayingire ewange ekiro oba mukazi wange bamuyisaamu amaaso ne bamukuba n'okumukuba ndina okwetegereza ensonga zifa mu maka gange. Okay. Kale tetuganye olina okwetegereza. Lwaki bwe wali ovaayo mukyalo twamugamba amazima nti nova wa mukamwana lwaki bamulimba ova mu toilet simanyi ova goba babbi. Banna taata w'abaana ovaawa. Mukyala ava mu toilet. Mu toilet yawo. Ova mu toilet mukyala. Wano wabo tewaliwo toilet. Muda temuli toilet. Kugamba ndi muntu mukulu n'etoilet zange tezimaze. Naye yebweru ntuuseyo ng'akunya sikulabye. Mukyala gyeva. N'entambula paka yiri eri byonna wabaddeyo n'ebiyumba byeko wabaddeyo n'abadde mukyala. Wabaddeyo n'abadde. Atakuba ku ndulu. Nsoosa kwetegereza ki kigenda mu maaso. Toweeraliikirira mukyala ekyo kibu kitobe kiri. Badde okulaba bbi. Bwe kiri mukyala. Olala obanga ofuluma ebweru ombuulirangako ng'ova mu buliri. Nze ndi mulwadde wa birwadde bya puleesa obimanyi. Owulidde. Bwe ziza engulu neekanza nnyo nga sikulaba buliri. Ntandika kunoonya bunoonya. Owulidde. Kati bwe bakuttira eyo ti ogoba babbi nkola nti. Omukyala taba mweraliikirira nange mbala security emala bulungi ng'omwana. Nze omanyi nina puleesa. Tagala kuneeraliikiriza. Teweeraliikira omwami alina okubeera n'ekyama. Wumalo ayingira ewange naawe taata oyingira ewange mwena muyingira kiteeza we sibaawo musula wange. Ye omutamiivu aliwa Wumalo. Mpola wasuubiza okutematema omuntu si kye twetaaga. Wumalo leero bwadda. Asula magombe. Tothreateninga wano bantu mukamera. No. Kino sijja kito. Wumalo gwazaalibwa naye yasula. Oli muganda wo. Whatever happens. Oli muganda wo. Muganda wo kaka. Kubabiri kubaka. Kaka na tugende mu maaso. Okitegeera. Kaka na tugende. Kubabiri atata togenda. Tata. Tuula. Tumale ensonga. Omwana amanyira amaka gange. Leero kwe kufa n'omuntu. Atanya gwogenda fa naye ate naawe tuula wano tumalirize. Okitegeera. Tata soko kakane. Bwe tuyagala kumanya ki ekigenda mu maaso mu maka ago tuyagala gwe okumanya. Wamama nayo. Njagala kumanya ki ekigenda mu maaso mu maka muno. Okitegeera. Naye kati mukyala onakolamu ensobi ki? Ey'okuyingira ewange essaawa 7:08. Olunaku olulala kamera wali oyagala bagende bakkuba abaana. Wali oyagala bagende bakkuba. Banne tusooke tukakane bazadde. Tumalirize. Taata tukatumalirize. Olunaku olulala maama oba ofulumyemu ebweru n'osanga kizzukulu kyo. Okitegeera. Kiwala kirenze. Kiwala kyono. Baali bakirese wano bambi. Okitegeera. Wamusanga wabweru n'ogezaako kumusitulako. Oli wano oyimidde okaabira wano maama. Baakuleseewo dda wano. Omwana wange omutwala we. Iwe. Oyagala kuloga mwana wange. Nakutegeera. Mbuuza. Omulekawo n'otamba n'ogenda. Olabye nti mwana. Katogenze kulaba omwana wuwo. Genda osange batabani bo. Ewa. Egyo wabate. Gwe omusezi omulogo. Ng'oyegana buno yenda buyezi. Ekanyende. Onga nawe tomanyirira mwana. Nyesonyiwa. Genda. Batabani bo. Genda radala. Genda. Obwezi okumwenda. Naye mbiranye gye mulina nono mukamwana wo
yamanyi takkiriza wadde okusitula ku muzzukulu wo ate ng'abeera wuwo kyonna kye wamukola kyamaanyi kuba wamusanga ali wano n'ogezaako weetegereze wano wamma simanyi kituufu kiri waka wano ngenda kusooka kusuulawo mulambo. This is your family. No, this is beyond. This is beyond. Muganda wange, tata wange, n'abasula wange. Okitegera. Neda tata. Neda tata. Lindako. Okitegera. Wuno amuggyako omwana. Maama wo tamukkiriza wadde kukwata ku muwala wo. Kikyo. Nabo bansonga ki kyonna kye beekola ebyo byabwe bamanyi. Weetegereza akantu ako. Okitegera. Yamusanga amusitudde n'amumuggyako. Atovumirano mawanga oba mukiga ye gwe yasiima gwayagala ye gwayagala munnange oyagala kola kwa mwana wange nakutegeera mbuuza omulekawo n'otamba n'ogenda olabye nti mwana batogenze kulaba omwana wuwo genda osange batabani bo egyo wabateeka bw'omusozi omulogo ng'oyegana bunoyenda buyezi ekanyende konga nawe tomanyirira mwana nyesonyiwa genda batabani bo genda ddala genda tata tutucyankalanye tata tula tumalize tula wasigaddeyo katono abaana nga bamanyi teryakumanyidde nkwegalidde mu bulungi tata nedda tata tula tumalize kigwe tufune clarity ku buli kimu kye tunoonya olunaku olulala tulaba baali manju tata wetegereza lemizoni ndigezeemu okitegeera baali manju maama wali otambuddemu era olina gyokerakera endowooza mukuyiiya okitegeera kaakati taata ono yali atudde noono omuwala wali kabalaze manju wetegereza akantu ako kyatandika ddi omuwala okuddira sezaala we n'atuula naye n'omukwata mu nviiri kyatandika ddi ekyo wetegereze beebyo ebifaananyi muwala kiki buli lwondaba ng'oyimukawo wali eri buli lwondaba ng'ovaawo nafuuka nsolo gy'oli kata waba buzibu ki kati abaana bawala abadde ambuli ali mu sitole eri yamutabani wa saakugamba wano ebyayitingana wano eno mukyala David tanna genda bikola mukyala kyatandika ddi ekyo bw'omweweta mu nviiri bwakutaddeko olukokola bw'ati bwe museka wetegereza awantu awusebo obirabye oyo omwana alinga mwana mu maka temulina buko yali ambuli ebifa mu maka ge nga bwe mukwata ne kabina mukwata muwala wo kabina obadde ki muwala wange oyagala kuntabula mu maka gange nedda ssebo teryakutabula nga bwe mukuba obukule kwegamba mutemumbalaamu kaabo gwe tososola biki byali akunyonyola kiki wetegereze bulungi kwegamba ebimu ze nakola ino byogera naye wetegereze awantu awo nedda komawo wano olina kyonoonyako tata sikubana mu bulungi tata tula tumalirize nakuwadde ekitiibwa kyo oli taata wange tugonjoola nsonga bwekandaga linda kamera tula tumalayo tata amaka gago okitegeera manye ekigenda munange ebizeebi okitegeera wetegereze bulungi okiraba wetegereze bulungi bwamweweeta bwamutaddeko olukokola we baseka maama wava eno omwana bwe yakuwulira ng'ojja laba engeri gye yasitukawo ku sipiidi muwala kiki buli lwondaba ng'oyimukawo wali eri buli lwondaba ng'ovaawo nafuuka nsolo gy'oli munnange yanfuira mulabe we yasitukawo n'omugamba munnange nze atalina kye nali nkukoze n'akuzimulaawo n'akusooza n'atambula n'akkirira okitegeera
yali azze kumbulira nsonga zaabwe. nsonga zo nga bwe mulimu eno position mwereze mweweweeta nsonga ki ezo omwana bwasemberera nandi mukubye obukubi nze ndi muzadde ye lwaki mukikola mama taliiwo bwekibanga kyali kituufu lwaki mama bwe yajja oli yamasukawo nadduka why kyengenda okukola mu maka gano ngenda kubaviira nedda taata amakanga baleke taata tovaawo ensonyi temuzifuula busungu era omwana n'atambula mubiseemu byakusaagira tugende empola teryakumanyidde ndowooza munamu era bw'atyo kituufu omanye ekigenda mu maaso wetegereze olunaku olwo bw'atyo n'atambula n'agenda mu mbeere mama tiwakitegeera n'omugamba munnange nze ndi mulabewo lwaki every time you see me otambula n'ogenda nakuzimula n'onyonyolamu omwami naye omwana oyo lwaki tulina embeera ezo taata era n'awolerezaawo tomanyi alayika yali akwasaganya nsonga za byakwerinda tumalirize okitegeera mukyala wali toyagala neetegereza ensonga zange muzeeyi gwe tofaayo mpola muzeeyi gwe tofaayo kyogamba navaawo nensula yeeri mu baana bange olunaku olulala nno munnange tulaba maama wakeera ku makyakolo wakeera nnyo okitegedde ng'olina gy'olaga onotusonyiwa mu process y'okunoonya investigations ebisenge ebyenjawulo twabiteekamu cameras era ne mu bedroom yo twateekamu naye tofaayo tetugenda kulaga mbeeranda tugenda kulaga bikola makulu okitegeera kwala olunaku wakeera ku makya buli kimu nga bw'okirabaawo ng'olina gy'olaga very early zaali ssaawa ng'emu era omwami n'omusiibula bulungi ne weekolako ng'omukyala awo n'omusiibula bulungi omugambu naye nze ŋŋenze kiraba Tata Umar tunnaleka nkubeewo kubanga tugenda mu kibiinayo ekibiina ky'abakyala saaba bbiri batuuse yakomawo mangu kankeere kubanga nawomanyi ebibiina by'abakyala ennaku zino byabudde byessaawa ennungi bbiri nga tumaze lutuuse yakudda era nze ŋŋenze nakubuuza leero ng'okedde okyo n'omugamu naye meeting z'ebibiina biki nga buli kimu era bweki ndowooza olunaku olwo olujjukira era bibyawo kamera zaffe zibikwata okitegeera era munnange n'ogenda nga waakafuluma wayitawo eddakiika nga 5 ku 10 kamera zaffe zikwata omwami ono nga bw'olabaawo kansembezi bannange mwetegereze nnyo awantu wano n'asituka bw'asituka n'abikula curtains just to make sure nti ofulumye okitegeera era bwe yalaba nti ofulumye n'ava mu buliri n'agenda n'atuula waliwo akatebe ke mulinaawo ku mirayo n'atuulaawo n'akwata essimu n'akuba wuliriza ebigambo byayogera ng'ali ku ssimu Hello. Wasiza otadde? Gye tuli. Jangu wano mu kisenge. Jangu wano wendi. Teweeraliikirira. Walungi. Jangu mama abaana yakedde. Agenze mu bibiina byomwe bino ebyabakyala. Akedde bukeezi. Jangu totya. Oyo mulamu otomweraliikirira naawe. Tekina taabu we jangu mu kisenge. Jangu njendi neebase. Teweeraliikirira byonna oyo mutamiivu naawe. Gwe jangu. Tuli ffenna gwe jangu.
ejjangu tulabe bali bagenza maze okubyetegereza buli kimu kyonna gwejangu nkuliiza ekati jangu obiwulira sebo obiwulira okuva ddi obiwulira ebigambo ebyo omuyisa otya yamukubira namugamba munnange jangu ku the other side omuwala n'amubuuza nti ate maama waali ono namu assurance nti oli yakedde dda yafulumye biibyo agenze jangu oli yeebase naawe oli mutamiivu gwejangu okunkone nkuliize jangu ototya nkuliize mpola mpola lindako okutakula omutwe okitegeera n'amugumya era n'amugamba nti jangu bw'otuuka ku nyanguzi ngenda kukugulira si kye kyagenda maaso era kamera yaffe ey'ebweru etulaga ng'omuwala ava mu kayumba ke ajja bweyatuuka ku munyango n'akonkona era bw'akonkona taata n'omugulira kyogamba bw'aba ng'omwana kubanga alinga mwana wange tasobola kuyingira mu kisenge kyange ekyani tasobola ekyesezaala alina kyeri aŋŋamba yakonkona bukonkona muwalawo mutawel labayo kubanga musi yetawel mwana naye mwana naawe oli mwana ki muka mwana wange mwana ki kubanga yagira mu tawel okuva ddi okiraba n'omugulira mu tawel naye bw'omugulira ali mu tawulo very early kumakya nga gwoge lwaki walinda onaagerera olyoka okuba essimu nti jangu bw'oba oli olina kyewetaga lwaki tewakituma mukyalawo okitegeera bw'atyo naye raba engeri gye yamwanirizaawo nga maze okugula olugi beewadde zihaga beewadde zipeeki look at that mama mpola pressure mama mpola sagala nga tukulwazizza kino kyendabye ate laba peeki laba engeri gyamwaniriza era n'amuyisa mu kamera yaffe ey'omu corridor mu lukubitu olaba engeri gye beekwata paka mu kisenge okitegeera twala eri twala biki Mama, muleke tugenda bima. Olaba onaagumye gwe bakituusaako nawe njagala okkakkane okitegeera maama ntagayiridde sokukakkane mami ndeka mwana wange byonna tuulaawo tumale ensonga zo byonna badde nsaba busabye taata tuula teweekangabiriza soana kukwatako taata tuula okitegedde katumaleyo waliwo ate gwe kyotanalaba nga tekikwatira ddala ku ggwe okitegeera okitegeera ebyo bwatyo bwetegereza bwatyo n'amuyisa mu lukubu laba engeri mu tawel ne beekwata ne bagenda okitegeera kamera yaffe gyengami gye twaplantinga mu bedroom yo tulaga buli kimu ekyakolebwa mu kisenge awo okitegeera era nga batuuse mu kisenge ono naddamu yanacekinga curtains n'aziggala bulungi n'alookinga ebyaddirira biibyo sijja nakubiraga bantu
basemba gome nyabo. Tata lesijja tumalize ensonga zino taata. Ensonyi tata tozifuula busungu. Ensonyi tozifuula ki? Oyagala kutta maama ku lw'ekituufu kyalaga wano. Oyagala kumutta? Tata tuula. Ono mwana wo naye wamusobya. Naye wamusobya. Kankulage ekyagenda maaso. Ebikola wakati wa taata wo ne mukyala wo. Ekigenda. Laba, bwe haginga, bwe bannange bimutebye bannanga balabi baffe munatusonyiwa naye bino tetugenda kubeera nga tubibalaga kuba byesittaza. Okitegeera. Mutusonyiwe tetugenda biraga naye byesittaza naye wamaggwe laba. Olaba laba ekigenda maaso. Buli kimu nkiraba. Ekitegeera. Bwamugamba nti no gwe tobeerawo simanya omukadde n'amala. Soka wetegereze. Ekitegeera. Obiraba. Ngekyo kiwedde yamuwaana simanya wadde musajja mukulu alina waaka okitegedde. Puliriza bulungi. Ofulidde. Fulidde. Osiimye. Nsiimye. Njagala tukusiima. Okora. Okimanyi nsinze omwezi guno. Oniisinze. Nsinze. Ekyo tetwakiragaana. Tetwakiragaanamu. Nafunye n'olubuto. Serious. Obusobola kumpa ku ssente emitwalo 25 obuga twakikola luli naluli erugwa kusatu kati weerabikire olwaliro kusaanisa nfana ngenda kusindikira sente emisirias nsaawe ngenda kusindikira sente 3 nga nzaagala oba tuzimpadde ngenda kulita nze nasiimye bintu byaffe kyekyo kati mutabona omanyi yagendawo ngeri okukola taliwo wano olubuto n'alusiba tukuumekyala tulere ffenna ngerakuwasa sente zange nzaagala tuli ffenna oba tozimpadde zinzaagala tuli ffenna teweerabikire nzaagala musawesi sawa sawa sasa nzaagala ale Tata nga gogo bawaana okitegedde ayina namwana bulungi bwaka nga kyo kiwedde n'amala n'amugamba nti yamiisinze periodi ze era nga kiteeberezebwa nti omukyalo ono ayina olubuto okitegeera ayina olubuto mwana wange asoma bibi no nze tolina kyombuuza bibi no wano this is the proof you need bujo gyosaba maama wo gukola bulungi bibi no tebiriwo wano waliwo ekitaliwo okimanyi nyinza okubikwata n'embyasa ate nga kikyoyo ne bw'ona obyasa mutabani wabitegedde teri kyogenda kukyusa bibi no wano ne bw'ona obizyako yabirabi ogendakoki tekuli kyenkunoonyaako Wenya kuwekanga ki? Ovawe. Ova kola yoki? Abadde omwagala. Ng'oli mu tawulo bwoti. Obadde ng'omugamba ki ng'omwagala ng'omwagaza ki ku makya kuno? Mu bazadde gy'okeera essaawa zino. Tugende tulabe. tosooka kubuuza kiki kigenda mu maaso ekimuleeseemu obadde ki osooka nga n'obuuza kiki ekimuleese wano
kino kiseera ky'abantu bakulu ssebo siyinzanya buli mwana najja muyindiramu wala kubeera mu kulwana mu busanga mulaba bwe tuyinza kumanya nsonga emuli esisooka obuuze lwatazire osookanga n'obuuza omwana azze ku ripootinga bulaza we wafuna bungi gyebabeera bakayanakayana bwebityo bwebitu kati omukubidde gwe tunoonya mazima okitegeera era mukyalawo olubuto lw'omanyi lwalina si lulwo okitegeera wabula nange amazima sigamanyi oba lwono oba lwa mugandawo oba ne mugandawo naye twalabedda nga naye yayitangayo oyo Umalu ye mulinda wano sivaawo oli mugandawo sivaawo yenga oli mugandawo so we don't know oba lwono Umalu oba lwa taata era kikakasa nti omwana muwala olubuto lwange mukulabako ate kati bino ebikola bimwali mukola si bye bivaamu embuto taata kati aweekazaamu ki omunyako ki oyagala mazima genkana ki wakikola obufulu obusungu taata nve mu mbeera oyagala nve mu mbeera ngenda batematema butemitemireero naye ng'okirabye ekyagenda mu maaso lukimu nekiri maka gano sikimanyi amuwasiza taata namuki kino nga kinsusseeko kino nga kimpitiriddeko leero ate kijja tufune gundi ankube kasimu wano bamunone bamutwale mu ddwaliro afune ku medication naye kati nange nimuzi pressure kati mikwano ndisaba ne mulabye okwekaza okuli mu maka gano naye kambuuze kiki ddala ekigenda mu maaso mu society yaffe ffe ku Namwatulira bwetuba tukulaga buli kimu nga bwe kitambula mu maka go ku mirimu gyo wa oyagala okukola investigations ojja kujja wano ku ABS television ojja kujja wano e Kawala obeere nga olaba biki ebigenda mu maaso mu maka go biki ebigenda mu maaso ku mulimu gwo oyinza okuba munene nga gw'oseka naye gw'olya naye nga yagala okubeera nga kuba akabazzi ku mutwe so ffe tukuleetera amazima g'abantu abakwetoolodde n'omanya nkolagana n'abatuufu oba bakyamu nkujjukiza obulungi wange tugenda kuba nga tubateera bu short videos kaba kadakika nga 3 ku YouTube channel yaffe abs.ug tubalaga investigation zino tuzitambuza tutya Namwatulira ki yasinga okubanga akunyumira kalondozi ki yasinga okubanga akunyumira so every day go visit our YouTube channel tujja kubanga tukuterayo bu video bo nengeri gye tuconnectinga mu investigations ye banaye bana abantu we bamaliriza kiki ekiba kiddako byonna tuba tubibaleetera ku YouTube channel yaffe lwaki no sibasiibula bwe bityo eshyaire wetambudde nkujjukiza tujja komawo next week with a new investigation nga tubalaga byo ebyabwe byatambula bannanga ate next week mukyakaaba abo aba next week naye wooli ojja kubanga okijjamu enjawulo nkujjukiza omukyala okulabika obulungi yiga okwefaako naawe omwami tokkiriza mugejjo okuyitirirako kkiriza osala olubuto okitegeera kkiriza onyume mu byoyambala kkiriza sikinyo erabike bulungi nga temuli mbalabe temuli binnamakula buli kimu ekitanya sikinyo wali mu shanana ku Parkview oba Gazaland wojja okuba nga okisanga bakubire ku namba 0758 15 tewerabira okuvisitinga website yaffe abs.ug for now mbagala nnyo musule bulungi mweraba let's meet next week.